olutalo simbaga n'olwekyo olutalo lwansinkana wano mu Bulemeezi wano ekikandwa n'omugombola Essemuto wano wetuli wennyini maka gange okuva edda n'olwekyo olutalo lwatusinkana kuno naye nga lulinga olwajja lwetooloola mu nkoleeza nga we tukoleeza oluyiira lwalanda kubanga mukimanyi mu bitabo by'omukulu mukulembeze w'eggwanga lino olutalo lwatandikira mu kibuga ne ludduka ne lugenda e Kabamba olutabaalo olusooka kati lwe luva e Kabamba lwetooloola Kibaale lulo mu Bugangayizi lulo lutuuse ekiboga so olutalo we lutuuka ekiboga awo muzeeyi ya paakingawo nawe okuba waaliwo nawo okuwanyisaganya ebyasi ekiboga awo era nabo ne lweyongerayo ng'era olutalo we lwategekeddwa okutambula luulwo lwamata Bukomero luvudde Bukomero luzze olwo lugenda okusomoka lwetooloole luyite mu Kapeeka ogenda okukebuka nga luli waffe wano mu bibira nga luli wano Ssemuto wano fertile ground olw'okuba eno yali fertile ground nga waliwo ekyondo ekyetoololeddwa Gabira erudda n'erudda yali nnyumba y'abayeekera n'olwekyo omuyeekera wano yagaanirawo yabeerawo yakolerawo enteekateeka nnene yakolerawo okuva wano bagenda ne bakola units bwe bubondo ng'obubuulira enjiri naye nga wano tebubuulira njiri buli mu kutabaala so obubondo ne bukolebwa obw'okulwana ng'amaanyi gasonderwa wano we baba wano ne bagenda bakuba Kawanda ne bakomawo ne bagenda bakuba Kakiri ne badda wano nenkugambye eri eno geographically yalimu ebibira nga bigyetoolodde erudda n'erudda ng'ezo nnyumba z'abayeekera nga ne bwe bakuwaana batya toyinza kubajjamu era buti ekigo ekyamukubirwa enkalu eyamukuba yava wano n'egenda era oli ne wakunyumiza tugenze Fort tugenze wa basinziira eno pulaani yali wano soko ogenda kukola mu Ndulane enkambi ezo ezeeyo Black Bombers wa Zimwanga zonna zasibuka wano era success ya wano success yaffe ey'okuwangula olutalo lwaffe so success ya gavumenti eno esibuka wano yasibuka wano njagala okubuuza olutalo luno lukusanga olina emyaka emeka lukusanga okola ki era oluyingira otya nalina emyaka nga 27 nali muvubuka nvuumuulo era naawe okyandaba so lwansanga nga ndi mu bwetaavu bw'okumeggana ennyo so nga wempulira atugamba ntugende tumeggane ngamba nti ayi kankugoberere n'olwekyo twagoberera muzeeyi olw'okuba yatusanga mu myaka gyaffe egy'obuvubuka ate naye nga tayawukanye nnyo naye yali awo mu myaka egyo nga wagamba tutambule nga tutambula twebake nga twebaka olwo obwagazi obwo okubeera abayeekera mu bujjawa kuba na kino kikulu nina bensisinkanye bakadogo nga bagamba ffe twesanga tubiyingidde nga tetumanyi na kiki ennyo ekiri awo mmwe obwagazi obwo kakati gwenga ku myaka gyo gye waliko wali otegeera kiki ekyaleeta abayeekera okusiisira ne mu bitundu nga bino okukola obuyeekera okuwagira President Museveni eno Bulemeezi
tuli basajja ba Ssaabasajja Kabaka abatagira ki tetutaataagana. N'olwekyo ebikolwa ebyali bikoleddwa abakulembeze emabega bisaagala nnyo okwogera ennaku zino, kubanga ennaku zino tuli mu kaweefube wa kuzimba ggwanga tukwatagane n'ebitundu byaffe byonna nga Uganda. Baweebwa omukisa okukulembera eggwanga n'okuligatta ne libalema. Buli ng'atuuka ku ntebe alowooza nti eggwanga atuuseeyo ng'eggwanga. Kati ne wamuyambanga n'omujuna abantu babimanyi nti wano nga tugenda okwefuga bingi byakolebwa, constitution zakolebwa naye zamenyebwa n'emirulu gy'Abannayuganda. Bannayuganda nga bagoberera emirulu okwekkusa nga balowooza kati tutuuse naffe tulage ate eggwanga gundi tiffe tuli waggulu, baakolesa obukyayi obufaanana buti ne boonoona eggwanga lyaffe ne tudda mu ntalo ez'omunda ezaatukosa kumpi na Kampegano. So kati obukyayi obwo bwe baali bamaze okutusigamu bo olw'ebikolwa byabwe twali tubulina ffe twali bakulu ekimala. Omusanvu abamukulu kiki ekyali kikoleddwa Buganda buli woogikwatira ku nnamunswa, kubanga ebika byaffe byonna 5 kati oba 5 byetoololera ku Ssaabasajja Kabaka. Kabaka baali baamuwaŋŋangusa nga teyeyagalidde ne bamugoba. Si kulya okuwaŋŋangusa okw'Abazungu, kuno okwaffe okwa Milton Obote ng'amugobye. Constitution yonna gye baali bakoze provision zaayo zonna yazimenya, era eggwanga likimanyi. Ne yeerangirirako n'akola constitution eyiye ya Pigeon Hall kiyagabira banne nga tebaparticipatinze naye yabawa kopi ate nga bateekwa gigoberera. Ati oyo naye yali mukulembeze w'eggwanga era be bamu ku baweebwa ensaku, abantu baabwe baweebwa ensaku. So abantu abo eggwanga lyaffe mu kifo ky'okulijja mu ddubi baaliteekerateekera lugendo lwa kulisuula mu ddubi. N'olwekyo baateekamu olutalo olw'ekika ekyo, abasajja ne bamuwaŋŋangusa. Ffe ng'Abaganda Mazeyi Museveni bwe yajja n'agamba nti atandika lutalo wano, kubanga buli omu yalina ekyamuyingiza ensiko. Ffe ebimu ku byatuyingiza ensiko byebyo kutabangula bwa Kabaka, bangula Buganda. Nze nali mwana wa mwami, kitange yali mwami. Mwana w'omwami ate Ssaabasajja ng'omuwangangusizza. Era ne Lutamaguzi gwe tujja okutuukako awo mu maaso we tuzaalibwa. N'olwekyo okujja okutugamba nti bannange mujje munkwatireko, twamugamba si kukwatirako, twekwatireko. Ekintu kye twagala okusindiikiriza naffe kizito gye tuli kyatukalubirira dda. Mwali mwerwanako. Ffe twerwanako, ffe tetuli bwamu kubagamba nti maatuyingiza gundi yaleeta olutalo. Olutalo twalwaniriza. Mwaluyingira kyeyagalire. Twalwaniriza era teri yatusibamu. Omuntu ayinza okubuuza gwe okuyingira olutalo luno wayingiranga omuntu ssekinnoomu oba mwayingiranga famire? Ffe twayingiranga famire. Era senga nkunyumiza ojja kumanya nti twayingiranga famire. Nga taata yakyagala kuba muzeeyi yajja. Kawungezi naye Luta yamuleeta. Nze okutuuka wano nga Luta baakwataganye edda ne Museveni. Naye n'amuleeta asisinkane taata. Taata yali akyalina ennyumba ye ya Grofa. N'amutwala basisinkane akawungeezi. Era amusisinkane.
munjuye nedda tagenda mu bibira. muzeeyi yali tagenda mu bibira era teyabyetabaamu naye yakkiriza ffe. Muzeeyi n'amusaba nti mpa abatabani bo wano tulwane olutalo. Yakikola Muzeeyi Museveni mu bigambo ebimpi n'agamba genda mugende mbakuwadde ng'amaze omunyonyola ebigendererwa bye. N'agamba njagala abatabani bo bano tugende tutabaale kibaabo. Nemugenda n'olwekyo ne tukola ekintu. Ruto already yali abajoyininze naye ate kati ne tujoyini nga tufunye consent ya taata. Ne mama yaliwo ate atuzaala ffenna azaala tutazaala nze yaliwo nga batusaba. Taata y'omu maama y'omu. Taata y'omu maama y'omu. Ani mukulu ku mwembi? Oli ye mukulu. Abayeekera bano aba gavumenti bajja batya okumanya nti muyinza okuba mukolagana n'abayeekera ekyaviirako n'okulaba nga muganda wo Luttamaguzi attibwa? Ne sitooli eyo gye tuwulira nti ddala muzeeyi yali wano yali yeekwese wano okubanga ddala baatuuka okutta muganda wo. Yera gwe waliwo mu biseera ebyo? Naliwo ku lunaku olwo lwennyini nange nawonera mu ki? Nawonera oba lwa mukisa. So kyajja kitya? Naye nga bajja baatulumba era toyinza kugamba nti bajja kubanga egambye nti wano baasinziirako ne bagenda e Kawanda olugendo ne bagenda e Kawanda ate ne bakomawo ne bava wano ne bagenda e Kakiri ate ne badda. Entabaalo n'amagye enkola y'amagye toyinza kubakuba ne batagoberera ani abatukubye bakola batya bagira ebyo byabwe bya mulimu gyabwe professionally basobola okutudetectinga tuli ku kyalo kino ng'enkola y'amagye gonna bwe gandibadde. So ne bategeka olulumba lwabwe ng'ate naffe tetulutegedde. So ku lunaku olwo embeera yali etya era kyekyaliwo ku lunaku olwo? Mbi nnyo kuba twalumbibwa amagye. Battalion namba ye yatulumba wano naye ng'erumba nga wegambye nti wano we twava ne tukola units ng'erumba amagye agamaze okwekolamu bu units akabondo akasigadde wano ng'obubondo obulala kali Matugga kali awo mu Ndulane bwe tuyita Kalasa mu bitundu ebyo eby'Eggombe obulala buli Singo obulala buli mabega awo Kapeeka bubondo bagenda otulumba nga twetegese a little bit. Tegese nnyo kusobola kubalwanagana nabo naye tumaze okwetegeka. Bazinduukiriza akabondo kano nga balowooza bagenda kashmashinga. Mikisa gya Katonda gyayamba tebakituukako naye mu nkola eyo basobola okukwata balowooza nti be bawagizi baki olwo Luttamaguzi mwe yagendera bakwata abawerako naye ne Luttamaguzi mwe baamukwatira. Kati olw'amaanyi ga Katonda nga bamaze okubakwata n'abakulembeze baabwe ab'ebibiina byabwe byali bifuga nga bijjiddeko bizza okwetegereza nga bagamba abayeekera tubakutte tubalina. Baali bakwata dda bannaffe ne babasiba mu nkambi ebbombo. Nadduli yali musibe, Kisuze yali musibe mu nkambi ebbombo. Kati osanga kwabo kwali endowooza eyataaja nagana ndowooza waliyo eyo. Kati mu kujja kuno bajjaku nga balina kye bafata statement ezibaligoberera. Luckily enough ne bakwata Lutta. Ekyakabi ze si kya mukisa bo ku saidi yaabwe balaba nti mukisa
ffe twalaba nti kyannaku baamukwata n'abalala ku kyalo kuno abantu nga 9 naye ebinkola y'ekiyeekera luli nga buyeekera nga butandika bukyali buto katugisobola abo bonna be baakwata kwali amanyi n'amagye we gali tekwali ne Ruta yennyini Ruta yali amanyi kujjako ye ogu ate yali alina we yabateresa eggulo naye we yali alina okubeera we twalina okubeera naye ye n'afuna obugayaavu n'agamba mpuliramu empewo ndowooza ndigende jowe ndigenda mu kibira kati kanneebake kawaka kolo ugenda okuwera essaawa nga enkoko zikokolima nga bamulina mu 5 era teyawona obawulira nti tumujjukira nnyo tumwetaaga nnyo kuba yali amanyi we tuli yali amanyi obunafu bwaki bw'enkambi nti unity eyo erimu abantu bwe bati erina emmundu bwe ziti bali mwano mu kabera naye baabayira emiggo ne babakuba ndowooza n'aguma n'agaana waliwo abaali bakimanyiiko bannafa ne bagamba naye Ruta tufayogera Ruta n'abagamba sirina kyenja kwogera oba batutta bagire ki era kyekigambo kwe yakoma era kyeyayogera ekyo ekyaddirira kubagira ki tebaabeerawo so ekitegeeza nti baabakwata ne babajjako wano oba baabattira ddala wano baabakwata ne bakuŋŋaanya kubanga bonna baali tebabeerawo wamu buli omu baamukwatiranga mu maka ge gwe basanze asogola omubisi gwe basanze agenda okulima kubanga amagye gawumbako mutala gwonna ekitundu baali bakimaakinze nti eky'emaserengeta yeri abayeekera eri waggulu temutawaanyaayo era akatundu ako okuvaawo waggulu awo wonna okudda wano tewali nju yasobola kufuluma mu muntu tewali Kuchawa ogenda okuwera enkoko ezikokolimira nga bonna bali surrounded babasanjaga bakuŋŋaanyiza wali olabye essomero awo wansi bonna kati enkambi ne zijja abaduumizi ne bakuŋŋaana balaba abayeekera n'abamu nga babagyewo dda kuba babaagala nnyo boogere baatagetinga nnyo Ruta ayogere Ruta n'agaana n'aguba kati tayaguba kyobola ntwagala okumujjukira lwekyo kuba Ruta yateresa abayeekera eggulu nga tuli ffenna ne tugamba abange tukyuse mu position ne tukyusa n'amanya nti bali wano amagye ne gamuyiikako ne gamuwalabula byonna gye bawalabula n'agaana n'agamba batutte yali ayogera ku bulamu yali tagenda kusaba kunywa mata yali amaze ensi era yagimala bw'atyo so Ruta abakuba waayo wano kiki ekyali kiddiridde mu kulaba okwamu nze ndaba yali setback ey'amaanyi yali egenda okutuukawo okusooka 1 yali enkambi z'amanyi yali amanyi enkambi y'ekikandu yali amanyi enkambi y'emakulubita yagimanya gyeri yali amanyi enkambi y'emigadde nawali mu bakyobe awo wonna yali position ye yali azitaddeyo enkambi ezo abakutaaja ziri zonna zaali zikubwa teyanditaagizeemu kyetuva tugamba Ruta nti mu butuufu musingi mu lutalo lwaffe senga yataaja sinza agamba nti olutalo lwandifiiridde ddala naye yandibadde setback kuddamu okuluzimba ng'ate otegeka bipya naye enkola embi
ey'abasajja abo gye baakozeseyo obukambwe obutalina makulu ye yayamba ate olutalo okugenda mu maaso kuba newona ekikandwa abayeekera bennyini tewali n'omu gwe battirawo kujjako Lutamaguzi yekka bali abalala balina emmundu baasigala safe and secure era nga bayinza okukola ebikeketo byabwe era tetwadda mabega lwekyo twagenda mu maaso. Olwo Muzeeyi Museveni yaliwa mu kiseera ekyo kubanga abamu batugamba mbu yali mu kibanyi yali waggulu mu kibanyi so mwali naye eri Lutta gye yalina okubeera abamu batugamba yali yafulumye dda nga yavudde ne mu ggwanga bamu bagamba yali yagenze Kenya waliwo distortion yawo abamu gye tutamanyi ate bannansi bwe banyumya emboozi baginyumisa naye teyali mboozi twali mu lutalo lwalina enteekateeka zaalwo Museveni teyagenda olw'okubanga bazze okutta Lutamaguzi kyali mu nteekateeka agendeko ebweru alabe nga olutalo lugira ki lufuna amaanyi so kyali kitya yaliwa awo Museveni yennyini ffe tugamba omuduumizi waaba waali Museveni yaliwo naye teyaliyo yali afulumye mu ggwanga nga we yakiwandiika mu bitabo ffe twali tukimanyi era nga naye olutalo lwo tusobola okugenda mu maaso era bwe yagenda yamalayo emyezi egiwera era yakomawo ate n'atusanga nga tuli b'amaanyi kuba yagenda tetunafuna liberated zone yakomawo nga tuzifunye mona abatiisatiisa muno nti gudi tumaze okubagobamu ne tubasindiikiriza mu bifo ebirala so nga tuyinza okubeera naffe eno. So yali agenze kusaka kyekigambo ekituufu yali agenze kusaka era amaanyi agamu ge yajja nago ge gatuyamba ate okufulashinga obulungi. Famire eri etya yo eya Muzeeyi Lutamaguzi okutwaliza wamu kubanga bangi babuuza nti buli lwe tutuuka ku lunaku luno erinnya Lutamaguzi lyogerwako naye abaana baliwa abaana bakola ki abaana bali batya ate mbabuulira abamawulire mwe mumisiza ddala famire ya Lutamaguzi kubanga mwagifuula ng'ekisi obutagijja mu mawulire nkulu naye enkulu zonna muzoogerako emirundi emeka egyakubwa ku famire ya Bote naye ebirungi bimeka Bote byafuna byo toyinza geraageranya na bya Lutamaguzi. Ezo famire ez'ekimugunyu zibawa obuyambi ne famire ya Lutamaguzi mwagireega ne mugirinnyisa n'emmibwa ekiswa kya mbuzi kiri ku bamawulire ye Muzeeyi Museveni tabamanyi ayagala kukola ebintu bye mu kimugunyu ya Lutamaguzi Muzeeyi ng'alina enteekateeka yonna yogiyamba aleme kugiteeka mu ki agikwateko nga yokka ye nga bw'alaba naye buli bw'atuma ntumye bagundi bo badda ku electro area n'agenda egindi akusooka akwate famire ya Lutamaguzi nga Lutta omu ng'avudde ne ku baganda be kuba ffe tetuga mu famire ye waliwo abaana nze bennamuwedda bennamuwandiikira n'ekkalaamu nti ono be baana ba Lutta be bokka asooka akwate kwabo naye byonna ebirungi byabadde ateekateeka okukola gyabiyiseeyo biyinza obutavaamu kiki ekintu ekyo akyekolere ye nga ye
eyo yonna olugendo lwakutte ffe tetwagala kwanika buziina bwaffe